Canada okwetaba mu conference eno nkugamba ekyaliko ekoma mugwamu endanga gukomekereza okwewandiisa n'okuba nti otegere bigenda mu maaso. The International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives second edition ejja kubanga etegekebwa mu Convention Center esinga obunene era obulungi bayita Woodburn and Banquet Convention Center ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W704 ngeri ejja kubeera olunaku z'omwezi 17 ekomekezewa 18 omwezi ogw'olubereberye January 2025 ogw'omwaka ogujja. Eno etegekebwa kafulu mu kutegeka events zino omukyala gwe bayita Doreen Kajumba era Executive Director wa Extreme Music and Events Management mu ggwanga lya Canada. Ng'oyagala mufuna ku simu ze ez'omungalo either omukubira direct oba omulekerako obubaka. Esimu esooka eri kasalaba emu 629-929-0340 esimu esooka. Esimu ey'okubiri eri +1 437-259-6031. Ezesimu ze obajja kuba omufuna bulungi nnyo akubuulire ensonga ekwetaagisa okubanga weeyunga ku conference eno oba musomo guno. Alright, kati awo tuvuddewo sigenda bawa kigula luggi, sigenda bawa kalowoozo, tugenda tandikira obutereevu. Njagala mutangire wano omwogezi wa poliisi ajje wano ku vidiyo eno. Omwogezi wa poliisi ajje ku vidiyo ngenda bambula mbaleke nga n'empale ngitaddaawo ensi yerimanya kyerimpa. Ngenda bambula, ngenda kwambula mu 7, ngenda kwambula mu Hoozi, ngenda kwambula police ne bambega baayo. Mwe mulimanya kye mulimpa. Mwe mulimanya kye mukola ki? Kye mulimpa. Nenga sinatandika. Njagala kusooka kwebaza ba comrade mwenna. Abali eka, abali mu diaspora, abakola video ku buli mutimbagano gwonna. Abakola emirimu ku Twitter oba X, I salute you. Abakola emirimu ku TikTok, mwenna I salute you. Abakola emirimu ku Facebook, bwenyi bw'ekitabo, I salute you. Ababeera mu comment section, abapostinga, ababeera mu WhatsApp groups, mwenna mwebale mulimu gwe mukola. Mwebale kulwanira president, mwebale kulwanira ggwanga lyammwe, mwebale kuba nduulu, mwebale ddala. Ngera otwala omukisa guno okubaza bakomrade bannange bonna ba foot soldier. Abakuuma obukulembeza mutambulirako, nammwe I salute you, mwebale nnyo mubalire ddala. Ne TV eyo yonna eya security, mwebale nnyo mubalire ddala. Mwenna abasawo aba asoso kufuna oba soko wa president obujjanjabi mu bitundu bye bulindo bo balinyo babiri ddala. Njala ko baza eddwaliro ly'ensambya management yalyo n'abasawo basobola okuma president bo balinyo babiri ddala bo baliteekawo resistance ekiraga professional nti si buli muntu ajja kuviira atamala akole fujja ataagende mwebale nnyo mwebale ddala kola mulimu ogwo nyino bali ndo bebaza then tuluke tugende mu maaso. Kati olwaliro ennaku z'omwezi ziri nya eza konka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2024. Okusookera ddala mwenna abaakajja manyi Facebook olumutevu njala bategeeza nti president asiibuddwa mu ddwaliro ensambya n'azzibwa mu maka ge Magere gyali olw'ensonga nti wabadde bitakwatagana ngera baagala munyigira mu ddwaliro n'asobola okuba nti addisiddwayo n'ateekebwa mu maka ge Magere gyali tekimayira bakyazoganyaayo nenjagadde bategeeza mulime kuwa pressure nti akyali mu ddwaliro yavuddeyo. Nja kutwala mukisa n'okubaza mwenna abadde bakuba amasimu okuva jjo bannange lumbuye bikimbaga bannange munansonyiwa bennazzemu obubi kubanga nange mbeera awo nange binsobedde nga sina kyakukola kale naye munansonyi bambi bennazzemu obubi besaakute masimu gaabwe besazzemu message am very sorry sitera kikola nabadde a bit confused olw'ensonga nti ebintu byazzenga bikola ki nga byabadde. Abatategedde incidents olunaku lwajjo president yabadde akyaliddeko munnamateeka eyasikira muganda waffe omugenzi Anthony Wameri mu kuwolereza abaana baffe abasitwago bonna ababakutte gwe bayita Kanso Musisi eyamukyaliddeko mu ekitundu ekyekira ebulindo ng'agenze emirembe etagenze byabufuzi then ne wabaawo ekintu ekitagenze bulungi. Kati wano wenjagala tutandikire video obutongole video etandise. Okusookera langera gamwe n'aba comrade abali ku social media ulobaka wamwe tulwanyisa dictator Yoseri Tibahabulwa amaze emyaka 38 mbuyinza akozesezza buli weapon yenna eyetaagisa okufuga eggwanga okufuga bannayuganda obafuula bawumba tuutu. Ngenda basaba information webeeyise mugitwale ng'ekintu ekikulu.
mugitwale ng'ekintu ekikulu. Mr. President manyi kuno kwoli. Manyi omwogezi wa poliisi kwali na buli muntu kwali. Nayisa security alert ku lunaku lwakutaano sawa zaali 2 nga maze otegera kye planning okukola. Nze simanyi program za president yamanyi program ze. Ne Mr. President mu bantu booliraanye abakuliraanye mulimu ensolima. Mulimu ensolima efulumya information kyogenda otambula kyogenda okukola na buli kimu. Olw'ensonga nti njagala nsooke nduve ku ntono. Bw'obadde ogenda ewa council gye walaze kyabadde kikyo within nga kikyo kuba tekyabadde public. Naye bw'watuuse n'omaliriza already information yadde yasaturating zedda ewa Muhoozi Kanyerugaba ekyegenze wa James Birungi egenze wa Christopher Damulira egenze wa Muhoozi ne wa Museveni. Kati nga chance gibale balina okukozesa eyo kunyiga publicly ngete wali nsi yategedde nti wafulumyeko kewono ogenda kewantu. Quote this. Mr. President, wagenze secretly nga teri media emanyi nti wagenzeeko ebulindo kira. Wagenze secretly nga teri amanyi nti wagenze bulindo wa kira. Kubanga bulijjo tulabula binti president kati ayolekedde gindi agenda. Neko wagenze na feri tumayi buli mu yekanze ng'oli bulindo. Naye bw'watuuse bulindo n'okola bulungi n'obeera ku mukolo ogutagono ya bufuzi yabadde Thanksgiving n'oyogera. Bw'wamaliriza information yadde yatambudde dda mu byo bw'okwedda kati nga bagala kozesa chance eyo okusesa security gye nakuwa bakunyigire mu kitundu eyo nga teryategedde. Naawe kennyini bw'onoowulira video eno ojja kikakasa. Omwogezi wa poliisi manyi kuno kwoli, Museveni kwoli, buli omu otudde. Ngenda kukola forensics mbawo information mugenda kutya. Wabula kyensooka okugamba president olina ensolima efulumya information gy'olaga by'ogenda okukola na buli kimu. Abasajja bagenze okukwata akinga nga information bagifunye dda era bakwetegekedde bulungi nnyo. Bade bakwetegekedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byaleese byabadde zisa byalo. Kubanga teyabadde political rally, yabadde Thanksgiving ya family nga bantu wera na bantu bisatu. Wadde bibiti bahawezi. Lwaki baleese weapons of mass destruction mu katundu ako. Kitegeeza ndi information ya defu bagala kunyigira. Ngabe nali njogedde luli. Kati mukulembeze tandika okuba abantu obotandika obascrutinizing oyinamu ensolima. Ezifulumya information walidde tewalidde wasuze wakati wasuze wakogenda kola kino zaako kiro zaako kiri ensolima zifulumya information state nefulumya James Birungi kuno kwoli Eme Katabazi kwoli Christopher Damulira kwoli Muhoozi kwoli mwena kwemuli mulina ensolima eziwa information okuba ku Kyagulanyi kimu kitegere bulungi nnyo. Kati sagala balwisa kansooke mbazeeyo ko katono nnyo wano mwenna abalaba ka video kano kagenderi president then tusimbule video nga mwandijagadde ogiwulira ka security alert ke kaluwa Mr. President consulate kwoli kano bajjaka kusalira mbaka kuwe kali ludda wa. Alright, nklamusiza nyo Mr. President consulate oli bulungi nga bwe nagamba nti musajja watotole waka nolabirira abaana bo noloza ku nsonga z'eggwanga n'abantu abakulumya emitwe bewawakadi ngoloza baali bategera kumbi baali bategera ku Mande ng'ennaku esigadde omukaaga mu wiiki tebategererako ddala. Wetwogeredde essaawa zino abasajja bo bennyini beetaba mu meeting ezaagala okusaanyaawo era ne mugamba nti Yoseeri mu ssaawa 24 z'abeera ng'atudde obanga bateesa essaa 10 bazimala kugukutta nga bakosa ekitongole kya CMI ekya ISO n'ekya crime prevent maybe because of it directorate ekya musajja Christopher Damulira omusajja omutemu. Kati mbadde nzize nkutegeeze ensita gye baagala okuttamu ne baalina enzita gye baagala okuttamu n'okukulumya ngeri sophisticated. Ekigambo sophisticated mukimanyi bulungi nnyo nga enzita eyo tesobola tesobola kulabika nti bano ba gavumenti baakuse
nga n'omuntu akira batasobola kutegeera nti bakusse kati leero baleese ebintu biri bateesezzaako bye baagala okukozeka okukola wano baagala kujjawo oba okukuba ewantu wakuluma situgenda gendayo ennyo ka vidiyo ako nakatadde ku mutimbagano abaakalayo mwakalabye kati mwenna njagala muwulize vidiyo yaleero bulungi nnyo bakomredi mwenna abadde bagobera struggle since day one mukimanyi mu police mulimu ekitongole ekya police etawuluza obujagalalo bakozesa tear gas bakozesa ki bakozesa tear gas okugumbulula abantu ababeekalakaasizza mu mpulira bulungi nnyo njala ndubavire ku kontono waliwo abaana ba comrade abazze bakubibwa obukebe bumuyito wa tear gas ne bubamenya amagulu ne bubamenya emikono ne bubamenya emba nga tebumanyi kiki kye bakozesa oyo si tear gas kansooke ndubavire ku ntono olwaleero njagala ensi etegeere nti Museveni twakwetoola buli kimu tukimanyi Banyabo ne bassebo, ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community that the so-called Museveni, who is not known to Ugandans because he's a foreigner, he's a terrorist. He had been killing Ugandans since 1962 up to date now. He had been using so many methods to eliminate innocent Ugandans. But as we speak right now, Museveni is using weapons which are not allowed to be used in demonstrators. This incident which happened yesterday when they wanted to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda. Ladies and gentlemen, the international community, the SFC putting on the police uniforms, they used what we call ball tear gun bomb. Ball tear grenade bombs. That's what they used in order to try to shatter His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that was their first mission, to shatter him, either both his two legs or his two arms. So these ball tear grenades bombs, they are not used in demonstrations or to spread demonstrators. These are used in a war, more especially in those who are well trained in the military system. These ball tear grenades, they are used in a war, not in spreading, or they are not used against demonstrators. Mutegedde bulungi nnyo. Abaana bonna baze bamenyeko emikono amagulu ne bakubimwa nejimbusibwa butiya gas, si tear gas. Zino baziyita ball tear grenades bombs. Ne bwe banga etandika okubanga esumuluddwa ogirabanga tear gas nenga bomu yennyini ekozesebwa mu ntalo ezitali mu demonstrations. Zino bomba bazikozesa ku lutalo oluli ku level ey'ekika ekyokusatu nti singa omuja asabira ku front line n'abanga amasasi gamuweddeko alagibwa okukozesa bomu eyo ogikasuka mu balabe n'esobola bamenyaamenyo batuusaako obulabe. Gwe wenna abadde amanyi ba comrade bamenyeka amagulu, abamenyeka bakubba embwa ne ziika n'ebikono, babadde tebabakubisa tear gun canisters, babadde bakubisa ball tear grenades bombs. Kati kano kolaba eno yemu ku design fe Uganda gye tulina. Yemu ku design Uganda gye tulina gye bakozesezza eyo. Eje bakozesezza. Kati nenga the same prototype. Fana biganyo kuvaayo. Yiyo. Kati eno gye bakozesezza. Ndoza mugira bulungi ebigambo byayo. Ndako.
gye bakozesezza eyo. Zino ze zibadde bakomulere ne zibamenya amagulu ne zibamenya emba ne zibamenya emikono. Eyo gye bakozesezza. Muyinza okugamba ate abijja luddawa, zino ze bakozesezza. Kati lwakuba nti mu Uganda tulina modo ey'ekika kino. Era gye eri mu kkala eri mu kkala eri kati w'oyagala okutegerera mmanyize byange mbikola kate ng'omusizi agula essiyani. Batera kukozesa launchers zino. Ezo launchers batera okukozesa. Kati njagala sooke tuddeyo ku bifaananyi bino. Ono gentleman aina launcher eyo ndoza ne kana akantu mukala kana kati ya gas kaina akabbulu mukala bulungi nya akabbulu akaina mukala bulungi nnyo ako kati katudde kuze bakozesezza exactly kino kyembagamba ze bakozesezza ziraba eze bakozesezza ene kuba ne kumenya okugulu kona ne kuyuza kino kye bakozesezza ate eno size zirize balina endozo mukira bulungi nnyo zino tezikkirizibwa kukozesa mu bapoliisi nga bali mu kujjawo abantu muyinza ekifaananyi si kya Uganda kambazzeeyo badde bajjo bennyini kino kye bakozesezza ezo bakozesezza ozira bulungi nnyo. Kati kubano bonna mbolira akayina tia gas launcher ayina tia gas gun launcher kubano bonna ani abadde agirina tekuli zebadde bajjamba baziteeka luddawa aho tovuddewo ndoza kati mutegedde abasajja bano badde bakozesa ebyokulwanyisa bino nga tebikkirizibwa mu demonstrators. Kati mission yabadde bweti 1 babadde baagala basooke bakuba tia gas bagumbula abaana bonna then bamale bakozese ball tear grenade bagikube Kyagulanyi then oluvannyuma nga tewali baana omuvubuka ono ajja akola omulimu gwagumalirize. Ono kyenjagadde musokole mu katambi kano abapoliisi bonna babeera ku mission babeera ne order yafulumira dde ya shoot obuli adali ya shoot babadde balagira ku shootinga what kati ono eyafunye order eyokubiri eyokukozesa pistol ku shootinga order yagijjeewa oyo kuba kutola awo tetugenda kulwawo kati wano wenjagala tusooke tugende mu ew'omukulu Kitumwa Rushoke mazo banyonyola bomu zitegedde ze bakozeseza tezikkirizibwa wawudu wayi tezikkirizibwa ba demonstrators bazikozesa network amugirike bagikwatemu omwami ono jo bapa kusinga amazo okukola obutemu ne bakola ekiwandiiko kino wammanga njagala mumpulirize bulungi nnyo tutandise forensics gwe kyoba omanya nga sinatandika forensics Mr. President wuliriza bulungi nnyo mbadde nga nzija nkugamba nti Museveni within 24 hours ezikola olunaku 12 hours bazimala bateesa kutta abantu abatula mu meeting zino abatudde authorizing assassination plot eno yabadde Museveni kennyini mutabani we n'ajja executinga n'akozesa Christopher Damulira n'akozesa Bampuga bona mission baade bagimanyi Peter Mayiga Anita Amongi Eme Katabazi Salimo Sale ne Museveni kennyini babagimanyi meeting ezikutulira okutta zibeera ku semwai offices
Embuya, zibeera ku ISO offices, zibeera ku Serena Chigo gye zitula olumu, ezimu zitula mu State House Entebbe, endala zitula Nakasero, endala zitula ku Papa Paulo mugimanye Yerubaga. Mbabudde kati bifo kuno bano ba sikyo tukubali ne Papa Paulo Erubaga eberako ne ku speaker Anita Amongi Ekololo batulayo. Batula Namasuba waliwo kilabu eri between Namasuba ne Zana, kilabu eno bagituulamu nnyo naddala bano aba DP Buloko. Kati DP Buloko ekozesa popopo ne kilabu ye Namasuba Zana saako ne Makaga Mpuugo olumu ne Serena Chigo. Kati mbategeza ebifo birungi mbitegedde bulungi nnyo. UBC yabadde manye ku assassination plot eno, BBS Telefine yabadde manye ku assassination plot eno, NBS yabadde manye ku assassination plot eno. Ba NRM propagandalist abamu badde bamanyi, Piero U bloggers n'abamu badde bamanyi mission. Kati Mr. President njala kutegeeza ogenda kutya. Mission bwe yalemye okutuukiza kwa Museveni yanyize nnyo oluvannyuma n'agamba nti whoever missed is going to face it laugh. Because for me, I was waiting the good news whether Bobi Wine, all his two legs have been shattered or he had been killed. And I was ready to control the situation. But shattered, it was a good move because I was willing to pay each and everything which is needed. And I was ready to pay billions in terms of compensation. And I was ready to take whoever participated in that plot. Muchimanya bantu babakwata abatwala n'ababeze emyezi ng'ebiri n'amala n'abata. So ye kyamuyisiza by'okuba nti amagulu tebagashatalinze oba tewafudde. So ndozo kitegedde bulungi nnyo. Kati wano mwenjana soka tukolere ku bbaluwa eno gye bawandiise immediately. Nsoke nkwata Kitumba Lusoko ono. First and foremost, Mukulu Kitumba Lushoke, the new police spokesperson. How are you? Hope you are doing fine. I'm here to inform you, gentlemen, you are not fit to be in that office. Physically, mentally, you are not fit to be in that office. We rather prefer to bring back the so-called, the great Elijah Enanga, because he's so polite, cool, and calm. He can convince anyone to listen for his flurry. But for you, physically, you are not fit to be in that office. You look too drunkard, and you have a lot of feelings which might cause problems. Luno mwami Lutumba Kisoke tateekeddwa kubeera mu poliisi ne mu office eyo gyali mutasobola talina kyasobola mu kubanga yenna afaananga mutami byogera tebikwatagana. Kati mission bwe yalemye eno gye baakoze immediately nga temaze nakola investigation bawandiise bati 3rd September 2024 press statement statement of alleged of Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu. Bataddeko ensonga ziri musanvu. Tugenze mu forensics bagambye. Today, 30th of September 2024, Honorable Kyagulanyi Sentamu was invited by Mr. George Musisi, a lawyer, and a Thanksgiving ceremony in the Bulindo Chida Municipality District. The first point is clear and okay. Bagayewati. Nti omukulembeze gwango Robert Kyagulanyi Sentamu ngena kuzo mwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024 yayitiddwa mukwano gwe omukulu George Musisi lawyer ku mukolo ogw'okwebaza Katonda ogwabadde mu kifo kye e Bulindo kira municipality eyo nsonga esooka ntuufu. Ensonga ey'okubiri, Honorable Kyagulanyi Sentamu participated in the celebration which concluded peacefully. Nti President Robert Kyagulanyi Sentamu yeetabye mu mukolo ogw'okusanyukira wamu okwebaza Mukama ebirungi byawadde lawyer Musisi era kwawedde bulungi oli mutuufu. Kati wano okulya wali ekkomba ne sowaani. When Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars, embarked on procession up to Bulindo town. That is wrong. Mr. Lushoke,
the so-called police spokesperson, Museveni, Mohozi, James Birungi, Christopher Damolira, Eme Katabazi, njala bagamba mulekera uno busiru nchiddamu akatundu akusobaga ati when Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars and embarked on procession up to Bulindo town. That is wrong. Mr. Lushoke, the so-called police spokesperson, I'm here to request you. Can you provide the evidence of the visual or of the video which show that His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu, he led the procession as you say? Can you provide with a short video as an evidence to prove your statement number 3? Chebaita procession, Kyagulanyi yavudde we nga talina gwalagidde ntalina gwagenda ngenda jindi yazze secretly, and you the entire security organization in Uganda, you were tipped off by the mole within Kyagulanyi's team, and you set up the trap to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm here to inform the international community that let Mr. Lushoke, the police spokesperson, Muhoozi Kainerugaba and his father, let them provide the so-called video which show that Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team, they got out of their vehicles and they started moving. Where did they left their vehicles if they got out? Where is the visual or the video which shows that? Mulekera obusiru bwammwe tugenze maaso. Ekigambo kye bayita procession abasinga obunkyalo Luzungu. Procession abatakimanyi ono agamba nti president bwe yavudde ku mukolo ogwo ye ne banne bavudde mu mmotoka nga bamaze okuva ku mukolo ne batandika okutambuza ebigere nga balina olukalala lw'abantu bangi nnyo nga batambula bagenda e Bulindo mu tawuni. Ekitali kituufu ngambidde Lushoke aleete video eraga nti waddewo olukalala lw'abantu olutambula nga lugobera president era ng'ali ku bigere talulina. Tugenze mu maaso tuli mu katundu ka kusatu. However, the police advised against it despite the guidance. He insisted on proceeding and crossing the road, leading to police intervention to prevent the procession. Mr. Lushoke, ogambye nti mwagezezaako nnyo okutegeeza pulezidenti nti kyakola kikyamu era nejjalaga si watuufu, akyuse agende gy'alina okuba nga dda, so sigenda mu maaso kyabadde akola. Mukulu, on a daily basis that is on record now, the police of Uganda has its own media coverage. Tukirabye kuva mu campaign mwalina nga abantu balina kamera nga bakuba ebifaananyi barecordinga videos nga mugoberera Kyagulanyi. Mwagala tugamba tiimu gye mubadde nayo tekwabaddeko media tiimu yammwe wa polisi yena abalina kamera asobola okulaga eggwanga procession oba okutambula okwabaddewo okwadde kukulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye atambula? Well, tulina kye tuyita rules of engagement. Rules of engagement. Amateeka agakozesebwa ng'ogenda okulumba omuntu yenna oba omulabe naddala ng'oluwa byakwerinda. Bazita rules of engagement. Rules of engagement zezirwa nti omuntu yenna nga mwekalakaasi oba abeekalakaasi waba betuyita ba negotiators nga bano bakwasaganya wakati w'omuntu oli n'ebitongole by'okwerinda ebintu biri byanjawulo. Negotiator mulala ne ekya rules of engagement. Ekya rules of engagement kyekiruwa? Rules of engagement nti poliisi ejja nejjamu omuntu omukulu najja n'abatukira bagamba bange
okusinzira ku kigendo okukiriwo essaawa zino kyemukola kikyamu okusinzira ku mbeera eriwo olw'okuba nti ABCD nga mbadde mulaba nga poliisi bwejja nayimiza pulezidenti either Lubongoya n'avaamu Ssenyonyi n'avaamu oba Zaake n'avaamu oba aba Eddie Mutwe ne bavaamu ne bajja ne boogera ne poliisi. Mwalabyeyo video yonna nga kuliko wa poliisi eyazze n'atuukirira ttiimu ya pulezidenti ne boogera ku nsonga ezo. Tuli mu forensics. Mwalabyeko wa poliisi yenna eyazze n'atuukirira either security team oba leadership ya Nuupu yabadde ku pulezidenti oba okutuukirira pulezidenti kennyini. Mr. Lushoke, osobola otuwa video eyo. Can you provide that video as you stated here in the article number 3 that despite the guidelines, he insisted on proceeding crossing the road, leading to police intervention to prevent the procession. Can you provide with a video evidence that you engaged His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team about the so-called guidance? Mr. President, we are not fools. We were educated by our parents to explain such things to the public because we know that the biggest number of Ugandans, they are uneducated, but they know. So can you please provide us with the video evidence that you engaged? Rules of engagements before any security personnel or police or military officer to engage an enemy. But first and foremost, those procedures, they apply during demonstrations or in a rescue program. So we are talking about the procession Katumba Lushoke mentioned here in article number 3. Osobola okuleta ka video ngoto. Munjogezo oluzungu lwange lungi. Oluzungu twalutereka twaluvaako dodwogera. Kati gwe Katumba Lushoke mwe tulidde okujja oluzungu mu manti tumanyi kwogera. Oluzungu tulumanyi lwakuba nti ffe twasomesa sajja Baganda nga tebaagala twogere luzungu. Tulumanyi bulungi nnyo lwakuba twagala twogera. Kati mukulu twagala otunnyonnyole ebintu byoyogeddeko kubanga you didn't engage anyone because you had your mission of shoot and kill. That's why one of your commandants ordered shoot. Kanka kuddire one. Wait a minute, kano ka slow motion. Jera katali mu slow motion one. Jera katali mu slow motion one. Oh, those are kano. Wait a minute. Kano katali mu slow motion. One. Shoot him. What are you shooting? So one of the commandants, he ordered that shoot. Was that the engagement you are talking about in Article 3? Kati, akagendo okujjayo amazima matuufu, kaakano wano wammanga. Kaakano wano wammanga, baakatukwatidde bulungi nnyo. Mulyoke mutegere nti bano abasajja tubasobola mu kuanalizinga issues zino abantu bategeere. Kati kano kikagenda okujja amazima matuufu. Mukeetegereze bulungi nnyo. So, before I play this video, Mr. Lushoke, you say that the elected president of Uganda proceeded with a big number of followers. Nkusabye olete video eraga big number of followers teri okubanga kwabaddeko bantu be bamukuuma bimwasoso okukuba ne mmotoka na muziteeka wansi mu video gyengedde okuzanya wano. Abantu ababadde ku ttiimu ya president bokka abatawera na 30 ababadde ku matawera na 30
bemwakubye mu video eno njagala ondagemo omuntu yenna ow'ekitundu ekyo eyabadde oyaga nti yaddazze kulaba president oba kutambula president ene video katengendo balaga buli kimu Njala mwetegereze nyaawo So, Mr. Osoke and the entire police and SFC plus Museveni and Muhoozi, all of us will know that when you are engaging someone, you need to confront and you talk. But for you, you ordered to shoot. This is exactly what happened. There was not anything like consulting or engaging, because the rules of engaging, it's that you send someone to represent the police to talk to the congregations. Either they buy your ideas or you listen to their ideas. But nobody engaged. They just started to shoot and kill with immediate effect. So stop fooling Ugandans. Kankamare Munjinyo. Obusingo bungi mwabulabye kati wano wenjagalira okubuuza mukulu Lushoke ne ttiimu zammwe zonna okwe kwabadde okwogera n'abantu boga nti wadde procession ogenze maaso tudde wali ka video kali in fact nakano kali clear nenga sinazanya ka video kano njagala mukulu Lushoke tugende bulungi nnyo n'ebbaluwe tugende mukati mu katundu akookuna ogambye bwoti. During the ensuring, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle, causing injuries, where Honorable Kyagulanyi Ssentamu and his team assert that he was shot. This is the police statement which was issued yesterday. After the incidents, this is the article number 4 says during the ensuring the outraction, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claimed he stumbled while getting into his vehicle, causing injuries, whereas Honorable Kyagulanyi Ssentamu and his team assert that he was shot. Agamba bwati nti mukugezaako bano abaami abadde bakola okugezaako okuziza president mukavuyaako mu president yasirituse
ekigambo kino stumbling kye mu Luganda kwe kusirituka yasirituse nagwa oba ne yeekosa ekyamulettedde okuviirako buune naye ye ne ababaddewo abapoliisi bamugambye nti ono yasirituse busiritusi era kyekyamuviiriddeko okufuna obuzibu obwo so si nga bwe bagambye nti bamukubye oba baakubye essasi kati Mr. Lutumwa Kishoke Muhoozi Kainerugaba Museveni and the other commentaries comrade ladies and gentlemen kati si statement bagiwandiikidde njagala olabika video kano mwakalabye dda mukawalabe maze basomera eri kalika article namba 4 kati nabanno byeyogeddeko bibyo Chenjagala ono kiyagambye nti the police on site alleged that he was shot. Kati chenjagala mu ka video kano president weba yadayimidde ubakubyeri ball tia grenade bomb gye bakubyewo. Ekigendo kyade to shatter ekigambo shatter na kibanyonyodde kubebe entula bade bagala mbebe entula amagulu. Ekigambo nkibasonde bakita shatter to shatter his two legs immediately. Kyale kisobola bakolera kati Lutumba Kishoke gati ono yasirituse ne yeekosa mu video wano bakulaga nti polisi kennyini yakubyewo guluneti yali gyembagambye gyemulozambu yatia gas era bagiwandikako nti tia gas nenga bagikozesa mu lutalo ku level 3 nti singa omusirikale aggwako amasasi asobola okujja guluneti eyo n'agikozesa ekola emirundi ebiri ebaluka nesobola okutuusa obulaba kumenya abalabe be n'okuteekawo gas oyo abantu obamalako emirembe n'abanga asobola okuexcapinga n'adduka kyaba bagikozesa mu level 3 of the war kati mukulu Lutumwa Kishoke ka video muketegereze bulungi nnyo emotoka president yeri wali mutulwe ekikka ekigenda president huyo mutulwe ekikka ndozamula bulungi nnyo alright kati mukulu Lushoke these are your statements. These are your statements and you will answer you yourself. Ekikanso kemala okujja obulimba buno. Mubadde mu panic nga mukyusa statement to the extent ogenze n'ogamba ku Radio Simba video evuddeyo nti bakasusa amayinja. Bwe tuba tukola forensics tukuwa obujulizi ne tukuwa ne reference. Lutumba Kishoke alese video nenga video gyalese tekwataganira koddala na kitundu kiri kya bulindo bakubidde president njagala mwetegereze then muleke mulabe video ze mbazanyira video ze linda ko banso kenza nyezo statement ze yakoze so ko statement ze yakoze. There are social media videos circulating showing or where he appears stumbling and apparent tear gas near his car. All those we must. It would be strange for police to watch a video footage on a social media platform and draw a conclusion. We have not descended to such levels. No. Akugambye nti waliwo video ezitambula ku mutimbagano nga ziraga Ntroba Kyagulanyi Center mu yasirituse n'agwa naye ate oluvannyuma ne wabeerawo omukka ogwanyose naye video ezo tebagenda zigenda kubanga za social media balina okuddamu okunoonyereza okumanya kyokka wali mu kiwandiika akugambye it is alleged by the police on site nti abapoliisi abadde okusate bamugambye nti oli yastambulinze yasimatuse n'aguba yaserere n'agwa ate onaagamba tagenda kukkiriza video tugenda mpola mwenja bafunisa olubuto musaaga njabba nyonyogera njabba funisa olubuto
Tugenze ku statement number B. We got from the officers at that material time was that they saw him stumble while getting into his vehicle. On the other hand, his team and himself and a number of people said that he was shot. Yes. So his team said he was shot, but for you, you are claiming that he wasn't shot. But you said again that the police on site said that he's trump. Nenga ate or commander yabadde okusadega shoot. Kati wano video gyolese yegenda okumala egoye mu kibya. Nze njabba nyonyogera museke ate nga mukaaba mbaabye. Eno video gwogirese nga mugirese na mugisaza ku social media. Naye remember ogambi nti temukolya ku video za social media. So temwabadde na timu ya media coveringa incidents eno mu police. Remember the entire police when they came to set a trap to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. They didn't come with their media team to cover each and everything which took place there. But the same gentleman, today in the evening, he came out with a cooked video, which shows that, for them, they got already the video, which shows that Robert Kyagulanyi's team, they are the one who started the commotion to the extent that they throw stones on the serving officer, which is wrong. So, the video which I'm going to show you right now, it doesn't reflect with what happened in Bulindo. This is another area which they came out cooked to show the public that it was the same incidents. Bana abasajja babbi. Kati nabono omwami. Njira mutuneka video kano. Ngenda kuzanya ka video kano mulabe bizimbe mulabe embere yabadde wali Bulindo none bizimbe street zatulagira konti bakubye wa amayinja. Ulira. Incidents of stone throwing. Now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. They want police to keep quiet and swallow the accusations. Now we are saying. So, Mr. Lutumba Tshoke, does this video, what can I say? You forged. Does it reflect with the Bulindo incidents? Ono one video, njara mudemo jirabe. Echifana ncharaze. Ensi, nti chabadonga abana bakuba amayinja. Techifana na che Bulindo. Kati mudemo jire bulungi nnyo. Oyo Bulindo. Incidents of stone throwing. Now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. They want police to keep quiet and swallow the accusations. Now, no problem, Mr. Lutumba Tshoke. Go and eat your mother something in Museveni's voice. Lutumba Tshoke, go and eat your mother something in Museveni's voice. You are boss. Stop fooling Ugandans. So, video mujirabye, images, ebyabadde mbyo tebifaanagana n'ebye Bulindo kati ono Bulindo yennyini owabadde incidents. Kati bifaanagana wa oludda wa. Bino byakulaze mu katambi kale ke batadde bifaanagana nakano. Bifaanagana. Gwe video gyabalaze ku mitimbagano gyondo okwetolwa Uganda ku TV efaanagana neno Bulindo bwati wafana. Kambazanyire na kali kenyini mu kalabe.
mu video gy'abalaze gyatadde ku mutimbagano gwonna efaanana ono bulindo bwati wafaana byazanye oyo bulindo gw'abalaze video gy'abalaze ku mutimbagano gyebalaze nti evidence bakubya mayinja bwe tubifaana tetugenda kulwawo video baga tugenda gikwata mpola omuntu omunafu sooka otambule olunaku lwajjo lwadde lwa bunkenke nnyo oba kansoke mmala ebbaluwa y'abana abasajja ako kanamba nyanka mazeeyo katugende ku number 5. An investigation will be conducted to clarify the fact. So, how dare you come, a police spokesperson, and you say that you are going to conduct another investigations after producing such a bogus fake statement? Number Mukaga. He was taken to Nigeria Medical Center in Bulindo for first aid. As who? Were you there? Akasembayo. The police will investigate the alleged shooting and related incidents. So, gentlemen, first and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu came in that area without notice of any security organization or agency. But someone tipped it off and you set a trap to assassinate him. Ebbaluwa yonjimaliriza. Kati njagala tudde ku jjo kye nakoze ekyamaze gwe mu kibya. Jo nakoze post after post nga pressure zinkuba mpulira njala kufa. Nga pressure zinkuba mpulira njala kufa. Nentekayo message eno kuba nadde sala kujja live nga nsobola okwogera ebintu ensi neekwata ku mutwe. Eno ye message gye nasaze nenjibatera ku mutimbagano eruwa. Nasaze message eno yavudde mu drones engegamba same way behind the shooting of Bobi Wine and is manipulating the incidents to poison Bobi Wine through medical solutions. Kati basindisa abasajja babo. Kati Mr. Lushoke, if you say that Bobi Wine stumbled and injured himself, why did you send off on Zambia referral hospital? Yes, someone stumbled, injured himself. That means you are less concerned about the incidents. So what aspired you to deploy heavily and which led to block all the roads which are heading to a Zambia hospital? What? If you say that the man injured himself or stumbled himself, why did you deploy and sealed off on Zambia referral hospital? Can you tell the international community? Cow mentality. You are unfit to be in that office. Mohoz instructed the entire security of bodies, including CMY, ESO, Crime Intelligence, and the police, plus SFC, to make sure that they intervene with immediate effect to take over Zambia hospital so that they can tamper with the medical solutions, which is visible, evidently, because we have each and every evidence to prove that. Mutu ogeza oluzungu twali twalotereka dda tugenze maaso. Era tukyali mu kabaluwa kali kenataddeyo. Ne bangamba tell Eddie Mutwe and Bobi Wine's security team to be very vigilant. Ne kagenda maaso. Eddie Mutwe must open his eyes widely. Same way has just sent 3 assassins to finish Mr. Bobi Wine through the ongoing treatment for the shooting. For the shooting, he has to encounter
He has to encounter this evening. Kati banyabo ne basebo. Butwogere ebintu bira abantu baga nti olumu twogera tusala mugambo. Mu video nabagambe basajja bameka? Mu post gina kuzi yabadde abasajja bameka? Linda katono. Nabagambe basajja bameka? Mu post gina kuzi Kati abadde bazze to temper with enensawo enembata yaneti ensawo gyabadde ekutte mwe mwabadde buli kintu kyonna kyali kigenda okujjawo Kyagulanyi enensawo omulawo atunda naye waba bimukozesa bukozesa omulawo atunda ensawo yabadde buli kimu yabadde buli kimu kati katuddeyo wano olwaleero basibye ku masimu. We have to finish him. You have to finish him. Kati nina ekintu kyenze mbasomesa nti Museveni oba agenda okutta omuntu asooka kusiringako off ddwaliro n'agoba buli muntu yenna, but unfortunately njala kubaza bakomredi abaganye okuva ku ddwaliro. Njalo kubaza mukyala Babi Edi Mutwe mwenna abakomredi abadde okuprotectinga president n'eddwaliro ly'Ensambya. Kyalemesiza abasajja bano okutuukiriza mission zaabwe. Naye era balemeddeko kubanga all along Muhoozi abadde communicatinga bakole kye basobola okujja omusajja oyo. Kati mwe kimutategedde nti n'olwaliro lwennyini Muhoozi ye kennyini abadde ayagala kwetuukira. Naye n'agamba kansindika ettimu yange ekole ekintu kino ekimalirize. Ekifulumiza president Ensambya tawonye esiga nti awonye ategedde nti abasajja badde bagala kuyingira mu ddwaliro bamalirize omuzannyawo. Badde bagala kuyingira mu ddwaliro bamalirize omuzannyawo. N'abagamba no munkoleko kimunkola nzire ewaka. Bino bigambo bya Joel Ssenyonyi Luupu abadde ku ddwaliro si byange. Wela mkulembeze tumukomezaawo ewaka. Olunaku lwaleero ku makya abasawo bamulongoosezaamu ku Papa Joe fragments obwa teargas canister obwabadde busigadde mu kigere obwagimukubye teargas canister eyo bwavuddemu bulungi naye olw'embeera ya security ebaddewo nga abasecurity abali mu ngoye za leeya asazeekaawo balemedde ku basawo babagamba mutuwe medical records z'omukulu twagala okuziraba ne bagamba ekyo ekikkirizibwa ne mu mateeka agabafuga ng'abasawo zinakwera ne mukyala we tujja kuzibawo naye ne bagezaako okuyingira ekisenge kyabaddemu ku mpaka abaana ne babalemesa neero ne bagezaako tunaasaba abasawo bakisoboka okuddayo ewaka obujjanjabe busigadde abufunire ewaka kubanga wakiriwa ne waka abeera ebit safe kubanga wali saawa yonna oba oli abo babadde bajja kumenya bayingire ekisenge kye nga tumanyi kigendererwa woolya nga bagamba nti etwatandisa eri oba nga balinga abaagala okwongera omukolako obuvune tetutegeera so abasawo ne bakkiriza nti engeri Papa Joe fragments gye babugyemu bamusiibule obujjanjabe busigadde abufunire ewaka ku mbeera nti twagala ebulire bannansi oba okugiwakanya kiba kimenya etteeka nga ekitiibwa Kyagulanyi bw'azaakola nikimenya etteeka era okusalira omusango ogwo gubeera gwakufa kuba Kyagulanyi bagezezaako okumuta emirundi mingi mu Arua baakuba driver we amasasi nga bamanyi gwe bakuba mwalaba mu Kalulu baakuba Ashraf Kasirye ekyo kitiyagaasi ku mutwe twali tumanya afudde n'okufa yali ayimiridde Kyagulanyi we yali ali ani gwe baali batagetinga si Ashraf Kasirye n'emirundi emirala gyonna yaza survivinga so kakati eve yeetegeeze kubanga bannayuganda bategeere kuba osigala ng'okola ebintu bino abantu obasindiikiriza ennyindo bw'oginyigiriza ennyo
egy'omusaayi n'ekirala twaggala batubuulire bino bitiyagasikanisita bakozesa erina obulabe ku bantu kiki bannayuganda balabe eri gavumenti kaakati omuntu gwe baagala babayitawo ne bamuwuubira balina bakubamu bino ebintu ebibwatuka kubanga bize ebibwatuka kirafu bakimukuba ku mutwe kabula Lupu olimu ansa mwokulukunya nkuwadde tiya gasi ngoba kuba siti ya gasi kanso lupu nkuwadde siti ya gasi bagita ball tia grenade bomb gas siti ya gas bazikozesa mu level 3 mu ntalo kati Museveni zaako zikirizibwa mu kugumbula abantu zikirizibwa Museveni zaakozesa gendo ogobera abaana bonna bebamenyeeka amagulu bebakubye emikono bebakubye embali ziyiika bakozesa zino bomu nenga ziringa tiya gas zibakozesa so kasitana ukitegedde mbadde muzigobera mutegedde bulungi nnyo kati ekyo kyekikulu kyembagamba nti bwe tujja tugamba nti wadde security alert please mbasogedde ku gwe mbanjogedde ku bubaka bw'ensindise gwe okujja nguga nti okolera state yaga nti security alert tozaagala okolera ani mukulu okolera ani ffe tulisikinga obulamu bwaffe okujja okuwa information tulwana ne state tetulwana naawe Museveni gwe oba mukolera Museveni simanyi nezijero omunawo ngate twakwasi sijogedde ku nnyoko ku kitaawo ku mwana oba gwe kenyi njogedde ku bantu abali ku ground bagenda otuusibwako obulabe nze nange bannumbawo nembaabya that is it okitegeera wantu tuli mu kusiika binyomo nze siri nina pressure nyingi nnyo ku mukulembeze n'abantu abamuliraanye singa bafuna obuzibu kyekitubeeza ku social media kuno to prove you this nti bana abantu information baba bagimanyi era baba bakimanyi bulungi nnyo ono gayi mumulaba kino mugenda kusooka mulabe eno gye bayita radio call muzimanyi bulungi nnyo radio call eyo radio call abagimanyi obulungi radio call yebeera center of information eri bona abagenza ku mission radio call kwe kuyitira message nekigenda okuddako omuntu singa afuna private call kitegeeza aba afunye special order ono yabadde kuki eneri jeno nti buli muntu yabadde commission asobola okumanya information ono eno radio call eno bwefulumirako information abapoliisi abamu bayinza okufuna information eno okwetoola ebitundu byonna n'abatali mu mission bategeera kati bw'afuna private call ngeri personal aba afuna order Lambitegedde simanyi kuli mu forensics kyetuyita radio call omuntu bw'agikwata ebe itirako information eri geno nti bwenjogera ku radio call radio frequency kuba bagisetingidde bonna abapoliisi ab'ebyokuwerinda bali mu kitundu basobola okufuna information etidde ku radio call omuntu bategeera ki kyeboogera kyebayita radio call it's a unification of communication amongst the network which was sent with the purpose kyetuyita radio call. But when someone gets a private call, that means a special order. You are more day. Ngevudde kweli ebera public ino kudiwa buli muntu yenna. Wa monfuna. Boba sema ebintu bino nabira benyine abali mbekwende sanze bali mukutakula mitubaga kine kiyayi naye bakino siri kiyayi sebo. Bintu abisoma tubale kabule sibu tunatani ko bakola kefujo mujja tegeera. Kati njala mutegeere bana abasajja ekintu kibabaddeko omulaba oyo message bweyita kuno owa police abatamayi butembo genda kubeera maaso abumanya bweyita ku simu ebeera special order lwaki ebeera special order Guy yajio pistol from nowhere
Kati njera mudde mutunde katambi kano gayi nga jjo pistol. Nga ne commandant we abadde amutwala ayinza okubeera ate talina pistol, but ono gayi yajjo pistol. Kitegeeza nti baafunye special orders ono kwe kujjo pistol. No, chenjagala musune mu ka video kano. Commandant yabadde commandinga talina pistol, aina radio call eri ku kugulu kuno. Kati ono ali mu bibombole bya bulu ayambadde akasepe okaba Vietnam. Ye najja n'apolinga yo pistol. Kitegeeza nti bano bwe balemeddwa mission ya source ye yabadde ne second mission ey'okumaliriza omulimu guno. Siroza nti ono commandant waayo batali mabuusu kati eyamuyimiriza. Bambitegedde. Commandant yabeera mukama awo abeera ku site awo ebiragiro. Yadde talina pistol bw'omutunula muna byadaakola. Naye kijja kitya ng'eyabadde alina okufuna ebiragiro oba junior ate yalina pistol agijjeeyo agenda kuba Kyagulanyi amasasi. Olw'okuba nti eri Bolotia grenade yaganye okukuba Kyagulanyi okumushatalinga amagulu. Ono n'afuna special order. Maliza kumaliza tu. Kati wenjagala mutegerere. Mule bulungi. Namukwata. Zamutegedde bulungi nnyo. Kale mu butongole saagala nnyo okubalaga bintu bino kubanga bisigadde bulungi wabitegedde. Nze maze okukola forensics wange mubategeezezza buli kimu kitegedde bulungi ng'ekyabaddewo. Kati kambalagayo ekintu ekirala mukitegeere. Mu operations zino mubeeramu abantu abali mu ngoye za bulijjo be basinga okubeera deadly. Kati bana abantu abeera mu ngoye za bulijjo incidents emala okuvaawo. Nabasomesa abasajja oba ttiimu ebeera mu poliisi gye bayita ya forensics. Kyembadde ndi mukola forensics yekuŋŋaanya obujulizi. Nabagamba nti Museveni waba agenda okutta, asindika agenda okutta, bw'alimu kubeerawo agenda okumaliriza mission, ate kubeerawo agenda okutta oyo abamaliriza mission. Era kubeerako n'oyo agenda okukyusa obujulizi bwonna obwandibadde bukuŋŋaanyizibwa ku ttaka awo incidents obeereddewo. Nti ttiimu ya forensics oba investigation wenejja egenda kuba tegenda ssanga obujulizi bwonna. Kati abantu bali mutera okulaba mu ngoye za bulijjo. Bano baabo kati ng'oyo abo bano bebakyankalanya obujulizi ku siini nti poliisi egenda okujja nga tesobola kulaba kintu kyonna ku ground wadde ofuna obujulizi. Mukitegedde bulungi nnyo. Bano boolaba mu ngoye za bulijjo abo bano be bakyankalanya obujulizi kubanga poliisi bwejja, poliisi erimu bitongole bingi nnyo. Ey'obutujju, ey'obujagalalo, ey'aba CID, eno musirike people, waliwo ekuuma bakungu, waliwo yekola forensics. Era poliisi mu mateeka tesobola kukola kintu kyonna ng'eya forensics tezze. Kati bana bali muleeya bibasindika nti incidents kwegwawo temusobola mwekengera nti musirikale mula muntu kwejagali awo yefuula ali bize nnyo alonda ebintu awo ng'asambasamba ebintu awo nga yefuula nga alumeddwa ennyo temuddamu mula bakumba obujulizi bwonna ateepalinze nabo ng'agenda. Oza mukitegedde bulungi. So mwegendereze nnyo abantu bamudiringana bumulanga waliwo ekintu kyonna. Ekirala nabasomesa kodi. Kodi zikyabalimi okutegeera ba comrade nabasomesa kodi ez'abasajja bano. Kodi zikyabalimi okutegeera. Kodi zikyabalimi okutegeera.
abasajja bano olumba bera n'otulevu tuno oyinza osanga abasajja banna mu kitundu kyekimu bona nga balina otulevu tuno oyinza osanga abasajja abambadde engatto y'emu nga zifaanagana oyinza osanga abasajja abambadde empale ekika kyekimu koodi endajja mutandabuuka ye koodi y'omutwe guno oyinza osanga abasajja bana bonna bali mu kitundu kyekimu batemu naye nga bonna bakappala batumpalaata kati ono yabadde n'obutwa oyo omumula tumpalaata mula bulungi nnyo ababiri bonna bano batumpalaata tekuli ayina nviiri bonna batumpalako eyo bayita koodi mu security eba koodi for them they can easily identify themselves kyono nyinza okubasima nga taze operation yemu but this is the code kubanga bazubasula mugenda ku mission muino okubanga you can identify yourself using such and such symbol kali bazo kwamba denga to yemu nga zifaanagana bazo kwamba bade empale nga zifaanagana oba jacket nga zifaanagana oba otulevu tuno oba nga enviri bazisaze ko muzamo kitegedde bulungi kati bano bonna abaze mu dwalo yesterday kwadde ko omuye nga tasaze ko nviri oyo ye awe tuita ba Lakers hadne ekyo mwagala kibanyonyole nakyo mwagala kibanyonyole kale kamubalage oh no ono yabadde n'enviiri oyo oyabadde atudde ng'alinga ataliiwo those we call Lakers they are lacking the situation batunulira embeera okwekengera ani aluleeta onaze ono yani kikyagala okukola betwita abalekinga bichigaba kita Lakers those are Lakers oyinza okuba oyinza ogantu ba informant mulimi lwaba bayita ba signalers they signal you kati ono bano mu police ne mu SFC ne mu CMI these are Lakers yenga zize kusoka kusoma mbeera they are laking around ndozo bulabi badat nudde okitegeera era kyo bulaba genti badde bagezaako nnyo okuforcinga themselves n'okubreaking okugenda mu ddwaliro they are laking yokuleking oku bintu bimusimu mnabitegeera so ndoza mutegedde bulungi nnyo kati polisi semwayi buli kimu buno bakaba mu busembe ngere ku information endala kwe muli kuno ne kansoke mbuyise international community butegeere then ndio kentegeeze mu ba police. I'm here to inform the international community, most especially all the international embassies which are situated in Uganda, that we Ugandans, we are facing a situation in Uganda whereby we are led by the foreigner, the so-called Museveni. Hope everyone you've gathered the data, you know Museveni is not a Ugandan, and his entire family, all are coming from Rwanda. That's why they kill Ugandans without mercy. They are using weapons of mass destructions, including poison. They kill, they kidnap Ugandans without anyone stopping them. Whoever comes out to talk about it, you either be kidnapped or killed. It is even that even they want to kill the leader of opposition, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of the National Platform, and he was elected as a president in 2021. So we are calling on the international community, the the International Human Rights Commission, the International Criminal Court, the US government, the British government, the Canadian government, and the European Union. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. And we beg we beg you kindly to sanction him with immediate effect. His family and all his friends and comrades. Because for us, they kill us like they are killing cockroaches. For them, they don't want to know. So every time when it came to seek for permission to demonstrate in your countries, please bear with us and accept. Because in Uganda, no one is allowed to talk. The mainstream media was taken away by the state. All TV presenters, radio presenters, politicians, and those whom you think that they have been in opposition, all of them, they're working under Museveni's regime. And you have been watching each and everything which is taking place. Fun enough, what you didn't know that the so-called opposition figures in Uganda, they sit with the dictator
to assassinate whoever doesn't agree with Museveni. But in public, they come to you, they pretend that they are in opposition, they are opposing Museveni, which is not right. So we call on all our international communities, please stop funding Museveni. And if it is possible, I'm here to beg you and to tell that please, you might be sitting there, but without knowing that there is ongoing silent genocide in Uganda. And there is ongoing ethnic cleansing in Uganda, mostly against the Baganda tribe, who are situated in the center of the country, that is in Buganda. And this is done by Museveni using his security organs, including CMY, that is the Chieftains of Military Intelligence, ISO, that is the Internal Security Organization, ESO, External Security Organization, which operates outside the country. They are cleansing Baganda, they are cleansing Banyoro, they are cleansing the origin of Nyankore, they are cleansing Basoga, they are cleansing people from the northern part of Uganda, including Karamoja. As we speak right now, if you go and do survey in Karamoja, you might reach there and you observe yourself that almost the Karamojong people, they are nowhere to be seen on the map of Uganda. The land has been occupied by the Rwandese. And this is the fact. Try to find out, but we are bad love. We are seeking protection. Because this gentleman has ruled Uganda for almost 40 years. But he had been using fake information, blackmail, propaganda, kidnaps, and bribing the so-called blockers. I may call them blockers. I forgot the term which Museveni used then. They are his agents across the world who come to big offices, international community, and they start marketing Museveni. He pays billions of money using those lobbyists. They are called lobbyists. So the Americans, the British, the Canadians, and the Europeans, be very careful with all those colleagues of yours who usually come to your offices and start talking good things about Museveni. They are paid by Museveni monthly and heavily in dollars. And he had been doing that since 1960. Since 1986 up to date. Because he knew at first he massacred Uganda since 1962. He came in 1980. He waged war against the previous regime. He killed almost 1 million Baganda in Uganda, in the zone known as Ruwero Triangle. It's situated in Uganda. He went on waging a war against his own fellow citizens, the Northerners. He created Kony. Kony is not there. Kony is Museveni. Alice Nakwena is Museveni. In 1994, he masterminded the genocide of Rwanda, that 1994 genocide in Rwanda, whereby almost 1.5 Rwandese, they were massacred by Museveni. And he's still doing the same in Uganda. Please, we bear with you to help Ugandans, but this is too much. How would know the message to us? So, as I was addressing the international community, I'm going to play this video of one so-called opposition figure known as Abedi Bwanika, who has been working with Museveni since 1986 up to date, but he camouflaged or pretend that he's in opposition. Right now, he went with his delegation to meet Museveni, and they were talking about coffee business.
But these people, they sit at night and discuss how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno video mwizo kwati mwajira biko. Omukulu ono yasituse na agende wa Museveni. Ne banne okwogera ku business zaki ze mwanyi ngaddi abavuga yibatula Museveni okwogera ku business n'okuddukanya eggwanga. Kati party twetandise. And it's a reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively, and your proposals, they are wonderful proposals, but in some area for the future, this ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. The technical people there, they are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. Sigenda jimalayo. Katino bantu bagamba nti badde bawagira enkyukakyuka abeyo bennyini mubategedde bulungi nnyo. Kati katukke ekitabo. Muno Museveni kwoli aba UPDF mwenna kwebali. Electoral Commission kweri mugenda kutya. Kansulati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoli n'abaagala enkyukakyuka muwulize bulungi. Which ewedde Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kareekeza omusajja Omunyarwanda atonye Mooli. Yategeeza mutabani we Muhoozi Kanyarugaba, n'ategeeza chairman w'akakiiko k'ebyokulonda, n'ategeeza ne bakomanda nti bonna ba generals mu magye batandike okuteekateeka okulonda okwa 2026 bakulonde, era wiiki ewedde yonna ne wiiki eno bali mu kulondesa buli mujaasi wa UPDF yenna abooluganda bakola emikwano abasangibwa mu barracks bali mu kulonda. Sente yazifulumya obukuwumbi 6 mu obukadde 6 bwe yaspendinze mu kulonda kuno, era data already bamulira nti bo bamaze dde okusekiwalinga okulonda kwa 2026. Buli mujaasi wa UPDF yenna yamaze dde okulonda ne famire ye nga Museveni yakozesezza bilioni 6 mu obukadde 6 okukondaktinga okulonda okwo kwonna. UPDF yamaze okulonda. I'm here to inform the international community that after several meetings you held with Museveni, warning him not to change any kind of electoral reforms in Uganda, whereby he was proposing to use his NRM agents in opposition to bring a bill or to table a bill in a parliament so that they change on how to elect the next president by using the member of parliaments. So, again, he resorted to his old ways of rigging elections. As we speak, Museveni instructed his son, Muhoozi Kanyarugaba, that is the CDF, and all army commanders across the country in all barracks. They instructed all the serving UPD officers and their families and the chairman of the Electoral Commission, that is EC, to conduct elections in dialect, and they have already done it. This election, they started last week, and they are going to be concluded by, I think, tomorrow or today across the country. That means that UPDF, they were forced to elect Museveni by force, and the data has been complied by the EC. That means that election rigging, they have already started in advance before 2026.
Yoseri kuno kwoli, Muhozi kwoli, Bajjono mwena kwebali, Chairman Electoral Commission kwoli, sente mwazi fulumya dda. Ne mugamba abantu, mugamba serikali ba UPDF ne balonda data mulina era percent mugirina. Kino kyemwagadde okujjawo nti babaganya okozesa system zammwe ze bali mu planninga olw'okuba nti luli UPDF badde bowozi mu kulonda. Kati mwagadde mbateeke ku nninga balonde ng'obudde bukyali data bamufunyire percentage kyemwagala okukola. Era mwakikoze. So njagala otegeeza public etegeere. Mukitegedde bulungi nakyo mukitegedde. Tugenda mu maaso. Munteekateeka namutaayika gye tubaddeko wiiki ewedde nga tuli ku bampembe abaagenda mu mambuka ga Uganda okutwalayo nti bateeseza abantu b'omu ggulu ensonga ezibaluma ensonga z'omu ggulu ezirimu bannayuganda baziyita leader of opposition Joel Ssenyonyi ne National Unity Platform. Mukama yebazibwe kankiddemu. Anita Amongi, Muhoozi Kanyerugaba n'abantu abalala bonna ba NRM baatula ne bateesa buti bagenda okubba ssente z'eggwanga ne basalawo nti batambuze parliament mu bitundu ebirala eby'enjawulo. Parliament bagisookeza mu Northern Uganda nga baga nti baagala bamanyi ebizibu ebirimu bannayuganda mu mambuka ga Uganda. Wabula ekyewuunyisa ensi nti ekisinga okuluma bannayuganda mu mambuka bakiyita leader of opposition era nga bakiyita Joel Ssenyonyi ekiddako bakiyita National Unity Platform. Mukama yebazibwe. Atalina volume esimu giri starting eddemu ojja kufuna volume. Mukama yebazibwe. Ekyatwala parliament mu mambuka ga Uganda okuteesa ku bizibu by'abalugwala n'abalala baliyo bakiyita leader of opposition ne National Platform bizibu ebirimu bannayuganda bali mu Northern Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Betuyita ba abakulu mu bitundu ebyo omuli bannaddiini omuli Archbishop asangibwa mu kitundu ekyo wattu yagaanibwa okubeera ku mukolo ogwo. Lwaki baamuganda okubeera ku mukolo ogwo gwa parliament? Mujjukira bulungi nnyo nti Archbishop w'omambuka eyo y'omu ku bawakanya obuli bw'enguzi mu ggwanga. Yawandiikira Ssaabasumba wa Kampala n'amugamba tageza n'agenda ku Thanksgiving ya Mpuga ne Mapuge Masaka kijja kuba kyonoona eddiini yaabwe n'okuloosa nti ekkanisa y'Obukatuliki yeetaba mu kulya enguzi. Oweekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala Paul Ssemwogerere n'atagenda ku mukolo ogwo. Anita Amongi n'anootinga ne Mapuga ne balootinga wansi. Kati olunaku lwatuuse nga abakulu bano bahereda balina okubeerako mu meeting zino ez'okuteesa. Babagambye please you are not invited here, we are in politics, let the Kaisari things be for Kaisari and let the God things be for God. So we are here for issues of Kaisari, not for God. You come any other day later. So bwate munaddiini olwo bamukozeeko revenge, babakozeeko revenge olw'ekintu ekyo ebya Kaisari ebya Kaisari n'ebya Katonda ebya Katonda bamusibira ebweru. Kati kwe kusindika enkweze ngeno gye bayita lumu ey'Emityana. Lumu yani lumu mwana wattu abasinga bungi bati mumanyi. Njagala okubaza Mukama Katonda sikumanyi bw'ofaanana oba oli mukazi oba oli musajja. Kankuwe saluti. Mukama Katonda nkwebaza. Lwaki nkwebaza? Oyina enkola yo yatotta Kibeti nga tonnakigenda Nyandusu. Twali mu calculation ezitukuba ntulonda Kyagulanyi tuspending ya sente firu byaffe nga tusobola kudda Uganda nga twagala Kyagulanyi afuge eggwanga. Era ntumulonda ebitundu 5 n'awangula. Akalu Museveni n'akabba n'akawamba n'atagenda mu ntebe. It wasn't a coincidence. Tekyali kibi oba kyali kiyamba Kyagulanyi okubeerawo yeetegereze. Lwaki?
Watu Kyagulanyi abakuyingira mu State House n'afuna omulayizi n'afuuka president yali tasobola kumala mu ntebe y'emyezi egi. Kyagulanyi yali tasobola kubeera mu State House okumala emyezi egi. Lwaki? Kyagulanyi yalina okulonda cabinet egenda otwala eggwanga mu maaso. Cabinet yali mu kubeera mu baani? Tunuulira abali mu FDC, tunuulira abali mu DP, tunuulira abali mu NUP, tunuulira abali mu UPC, tunuulira MPs bamwe bonna, tunuulira politician. Singa yali alonze abantu abo Baseggona Bampuuga ba ono w'Ekira municipality ono omusajja Omunyarwanda w'Emijaaba nga balonze batadde mu cabinet, Kyagulanyi yandibadde asabavinga emyezi 3. Bandibadde bamuttirawo dda. If at this particular moment is not in the State House, bamulaze akataffaali. Things happen for reasons. Or things happen for reason. Ebintu bigwawo lwa nsonga. President mulamu lwa nsonga. Nawe oyina essimu, oyina buli kimu, oyina amaaso, buli kimu okiraba. Kyagulanyi yandibadde asobola okusurvivinga emyezi 3. Nkuwadde eddakiika emu. Kyagulanyi afuuse president alina okulonda cabinet. Yali ekifaananyi mukiina bulungi nnyo abantu bemumanyi bannabyabufuzi bye yagenda okulonda mukimanyi bulungi nnyo Basemujjunganda Bampuuga Balukwago Baseggona baani awo bonna ne parliament bafa banupo bamu yali ajja bbalwa bateeke mu cabinet yandibadde asurvivinga. Yandibadde tasurvivinga. Kano namugamba mwana wange ow'Emagere kakkana time ejja kujja nakyenjagala okulaga. Nina kyenjagala okulaga osooka otegeere muntu yaani. Era osooka otegeera abantu babadde nabo be baani. Kyagulanyi muzze ebbali n'atuula. Abantu bonna abalala baweddeyo. Tokyalina kiri ky'osobola gamba Kyagulanyi ku muntu w'opposition. No, a big no. Bonna abategedde n'abamu yeewunya weeraga Oh, no. Nga tamanyi. Bambala, banyirira, balina emitwe, bw'atuuka okwogera, oyinza okulowooza nti Lubaale yayogera. Balina enge, balina enkwe, balina effutirizi ku muntu. Ndowooza mukire bulungi nnyo ekyandibadde kituuka. Omusajja tewandibadde bamutta. Naye kati buli kimu akitegedde tokyalina ky'osobola muga ku bantu population bonna abamanyi. Mukama yeebazibwe nza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Ekirala kikino wattu teweekooya saagala weerumye mutwe. Buli lw'otegera munnabyabufuzi ofuna emirembe era omanya gwani n'obuyinza bwo era omanya lwaki Uganda ebadde tekulaakulana. Tuyinza okunenya Museveni tumukalakata. Yes, tumukalakata. He is the person responsible for all our problems in Uganda. But 40% of the problems we Uganda are facing zivudde mu opposition ebazireeta kubanga tebakola kye balina kukola. Kitegeera. Gobadde mwakiwuliddeko dda kansooka nkibannyonnyole. Era kankibaddemu. At one time DP kyali kibiina era mwana tonga ne Mao mulamu bulungi nnyo ategeera era nga opposition, but unfortunately Mao yanyigirizibwa abasajja ba DP buloka ne banyiga Mao nga bali ne Museveni. Mao nga akiraba, Mao n'anyiga nga ye akyali solid. Weyavira agambe nti abamu bagulini munda ba kyenvu nga balya ssente wa Museveni nga tebakola DP byeyina kukola. Badde no Mao agamba nekyo kiri wantu getuki munnange Mao nga naye agamba tezifudda ddala lusogo. Hayina abapira omubala ku lusaniya
ne kankwate suwani lika amagumba nange njiguze Museveni sigenda kufiira mwawo nga ne mwa wakwate suwani kwasigala amagumba n'otukiro tonto nga naye agamba nga naye atwala Museveni nga naye atunda lumu nga kiggwa mwategedde dda ani eyadrafting amabaluwa n'ebiwandiiko byonna ebyatunda DP ewa Museveni era ani legal advisor wa Mau legal advisor wa Mau yoyo lumu eyalese etteka ery'okukyusa loopu ye legal advisor era ya drafting empapula zonna ezatunda DP ewa Museveni nazikwasa Mau ne bagenda bali omusomose ne Seranda kati tewewuunya lumu yennyini ate era goba wadde bwa drafting de papula abireta ate bakyusa okulonda leader of opposition mu parliament beebu nengo badde mulanga yambala alina omuto munnange gulinga bofu bwatekako bugalu noza nti ategeera kumbe kiwemmemme ku ekiwedde emirimu ayogera ozo koza nti toyanko bagigudde ne badde ejjudde baina arrogance ringo bagudde muti timugenda kunkola ki nze ndi muloya munnamateeka nasoma nja kudda nnime mwanyi sirya ku byabufuzi wajja mukola kimpozi in the first place ogamba nti oli lawyer nina records ezindaga nti bakiraya nti wababba n'enjala waba presenting na mu court wabba abantu nga tulina gwe presenting okumanya musajja gwe oli mubbi ne chairman nyanzi bamukwata mu bintu by'okwekalakaasa bakuwa ssente obere mu court tewalabeka mu court nyanzi ne bane basibira luzira era tuwabali presentinga gw'omulimu gubadde mufere mubbi gy'emirimu gyo mukubba amataka ng'okozesa lo company yo ng'okozesa lo gundi lo chemba tewali akuwunyamu mukufera teri akuwunyamu okitegeera kati mutegedde abantu ate nno mwanange president omwami olw'okuba nti yeromu ate maama president yenna lunkuuma kitegeeza nti onaabeera kojjaawe wattu yayagala ekisajja ekyo ng'alowooza munnange musajja muganda munne ate kojjaawe ajja kuti kojja agenda panga mu kaseru ate mu budde bw'omusana nga president atunanaga ne kiki kino mbadde mulaba nga kojja wange mulaba nga munnamateeka ategeera naye kati apamye mu budde mu kyeya tewali mazzi nti enkuba egenda tambuza empitambi yaabwe bagenda bapama eggwanga lonna liwunya busiru bw'abantu kati bano be bamu kati mutegedde oyo yawandika ebiwandiiko byonna byatunda DP n'abikwasa Mau kati era yatandise okukola ki yali mu kuwandika ebiwandiiko ebigenda okujja leader of opposition beebu mubamaliriddeawo mutegedde kati buli gwe mulaba nga avudde mukube mwogole mugende Mukama weebazibu oyo tumulabe tumutegedde toleekana toyomba tumutegedde mutegere nti obuyinza buli mu bantu tebulimu abasajja banoonya bifo tebanoonya kukulembera bantu bakukulaakunya ggwanga as long as nti yafunye ssente ze kiba kimala awo tuvuddewo abasuubuzi mugyebaleko gye mutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi mbaagala nnyo of course naye ekizibu kye mulina mwerabira nnyo lwaki mwerabira nnyo kambajjukizemu wano katono mbawo information yammwe nammwe mbave ku by'okukola na bingi bire bigambo mwabyogera nga muli kololo sebo muzeyi watandika ddi okuleeta system enyigiriza omuntu asembayo nze omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa kamishona gye najja kugambaawo nti your excellence omusuubuzi ono akaayana si asasula omusolo ogusembayo nze njagala oli omuntu owa bulijjo. A few moments later. Enda kulumya abasuubuzi mpaka kuwulira bubi. Blanket ya mitwalo 10. Wano bagituguze Chinatown yasazewo tuddize bakasitoma okuddiza guba mwoyo. Wanzwe. Tuzane sente temulowooza nti byabwereere. Ati mwagambye eddamu tuze kukola amawulire sente. Tuze ku shopping. abasuubuzi gye muli ngenda bwa information ya mukatono kati kanseke mbaddemu akantu kano
mbatandikeko omulundi gumu gwokka kaakano mujjukire bulungi sebo muzeeyi watandika ddi okuleeta sisitimu enyigiriza omuntu asembayo nze omuntu wa bulijjo ku bino byonna era n'omukulu wa kamishona gye najja kugamba awo nti your excellence omusuubuzi ono akaayana si asasula omusolo ogusembayo nze njagala oli omuntu owa bulijjo. A few moments later. Enda kulumya abasuubuzi mpaka kuwulira bubi. Blanketi ya mitwalo 10. Wano bagituguze Chinatown yasazewo etuddize bakasitoma okuddiza kuba mwoyo. Wanzwe. Tuze ne ssente temulowooza nti byabwereere. Anti mwagambye dda tuze kukola amawulire ssente. Tuze ku shopping. All right. Kati kamba jukize. Abadde bangobere ebbanga ne bagamba Museveni tasonyiwa teyeerabira. Sekitto wagamba Museveni yatandika ddi obbawo amateeka n'okubabigika omusolo. Yabagamba ati temuntiisatiisa. Yabagamba ati temuntiisatiisa. Mundese wano mugenze. Okay, we shall see. Sibu yabagamba. Mwamugati n'abagamba temuntiisatiisa. Kati njala kugamba blaza gowe nali. Boba wali okalakaseeko Museveni mu by'obufuzi n'osala ogende mu NRM tajja kusonyiwera ajja kutta. Boba wali okonfrontinzeeko Museveni by all means politically, socially, economically Museveni tajja kusonyiwa final ajja kutta. Kati Chinatown is not a coincidence. Chinatown is a punishment. Etia. Fenna njala tukkirize nti mu importing ebintu bijje Bulaya ne China. Sibwe kiri nti ye. Ne musasula emisolo emiyitirivu. Sibwe kiri nti ye. Bwe mmala bisasula ayina bituuka mu maduuka gamu ne musasula ifrizi. Sibwe kiri nti ye. Era tewali kintu ky'otunda nga tekuli ki? Tekuli ifrizi. Are we together? Yes. Kati Museveni lw'okuba nti ye teerabira tasonyiwa bwe mwamugamba ne mujerega n'agamba okay, no problem. Nina ebizimbe byange byali byansiranako nti je kanfuna abachayina baleeta ebintu babiyingizeemu babitunde ku bbeeyi eya wansi nga tebasasudde musolo. Kati gwe yajja n'amanyiira nga mugeko bya ifrizi blanket ye10 bagitunda 5 nga waleeta container blanket n'okyasulira omusolo. Ojja kitegeera nti ojja kitegeera lwaki enkoko enywa amazzi n'etafuka. Kati kyali mu bbakolo olwaleero teyeerabira mwamumanyiira teyeerabira. Kati ladies and gentlemen, mu buteerabira wa Museveni okuleeta Chinatown punishment si business. Lwaki punishment? 1. Mu bbanga ttono nnyo ayina enteekateeka ekola Chinatown mu regioni zitaano eza Uganda. Nkidemu tulire. Mu bbanga ttono nnyo Museveni ayina enteekateeka ekola Chinatown mu regioni zitaano eza Uganda. Do you copy that? Bwe kinaba kitambudde nga bw'akyagala buli kibuga ekinene mu Uganda ajja tteekamu Chinatown. Ompulya bulungi nnyo? Abalage nti ye tazanyirwako. Kati bw'otunda product yonna mu Uganda, it is mandatory okusasula 18% of the e-freeze tax. Waliwo omusuubuzi yenna yagenze ku Chinatown n'agulayo ekintu omuntu yenna yaguze ekintu n'abamwali senti kuliko e-freeze. Tewali e-freeze. Lwaki? Punishment. Nze nasobodde okufunako kambazanyireko mu tekuli e-freeze naye nga mukimanyi nti buli product etulibwa mu Uganda erina okuba nga eriko e-freeze.
bana yabona asanyuse nnyo mukono nga bakisisanya olaba artificial grass egwenguze akakaddo buli jonka noonya bulungi nnyo nga nkanoonya olaba nkafunye kugumu kakaaga buli mita nguze mita 19 jeje mitwala 3.14 Hair straighten nanjifunye kugumu kitundu mukwano nga bakisisanyuke olaba akakaddo waliwo n'obwebiri akakaaga ebiri kakaaga ebiri kanana per mita nenze njagadde kana kugumu akakaaga per mita kubanze manchi ngendo kakozesa ate nga kali original kyekekamu nakoyo mu tawuni zammwe iye kekamu kuba bona babijja China akakaddo na semba kukalamuza olina ngamba mbuka mukaga kitundu per mita olaba ka skipper rope ka nusu kakaaga akakaguwa kokubuuka nusu kakaaga ojiraba yoga mati kwenkole exercise ya gumunya wanana kama ojituma mu town nga ya mitwalo 2 kikapeti kyange ekyekyoya kyena kanana kinene nga wokiraba 60 bichi something ojiraba bill yange in fact ne blender kanji balage blender yange olaba blender jenfunye ojiraba ndowooza ojiraba baji ngamba ne mtwala 3.5 unjifunye ku 18 kitundu ate nga bye bintu bye bimwe ne byo mu town tamujja tugamba busima rais agula buwana na kale sente zaffe zammwe yeyo boboloza nti ojirabe bill yesose atate bill yakana akapapure ye kakalo okalabye eno yena kasavu gatta mwawo yeyo tubadde mu China town olabyeko wali kakolomoka ifreeze olabyeko kakolomoka ifreeze wantu wonna ku receipt eyo mpuliriza bulungi era njagala nkwate bulungi nnyo lwoya lwa mu nnyindo olwekula wekka lwaki ebintu ebibatunda tebisasula binyina tebisasudde musolo era tebisasudde nade nti waliwo ebiri kwekyo kiduuka kyabwe kubanga bya Museveni era kyola badeployinzeewo amajja gali muleya gega controllinga si bwe kiri nti ye akedi zolimu za Museveni Mohozi Kayindo Tafire Janet Salimu Sale akedi zaabwe era nga osasula sente zaabwe za buli mwezi ompulira mu akedi ezo era bebalese ne China town kati gwe eyaleta free eyaleta kuka togenda zito naye Museveni alinze sente ze zale nti mu akedi mwoli kitegeeza ki gyoli gwa musuubuzi 1 manya bintu bino wammanga technically mutabani wa Museveni awujja mwelewo ekiwojjolo lwabo bwe yakugamba Baganda very clever we've tried to fight them economically but they can survive even at a little money but we must find a way how to pull them out of business by all means so oyinza okuba investing million 5 mu capital mu business neyo kimanyi nti bw'ona omala emyezi 3 nga totunda ng'osasula rent wa Museveni omutoola mu capital are we together yo China town ngeyongera okutunda the same products zereeta era zolina kitegeeza with the time to come every after 3 months bafulumya model of the products kitegeeza within the period of 3 months stock gwolina agenda kubeera ngaali outdated oba outfashioned kiti stock milioni 5 oba 6 ziba zifudde who cares he doesn't care automatically akujja mu business nete munakimanya akedi zize oyino musasula rate stock gwolina buluvanyuma lwa myezi 3 ku 6 abeera out fashioned oba outdated bakola ebintu bire bisuka ku ebyo so bannayuganda mwetaaga okukuba emiggo n'okubaza okusati muzuko omusajja eggwanga alitwala muganya okutegera bajja mu business kati kisinga okunnuma nti 60% ba traders wabasubuzi mu Kampala mukolera ku bank loan
nga muina interest rate almost ya 30%, if I'm not mistaken, is 25 or 30%. Buli mwezi olina okuzayo sente ne interest yazo. Kati omaze emyezi 3 tutunda. Jukira nabagamba nti banka zennyini Museveni yateeka by informants, abamba bank managers, abamba supervisors, abamba loan officers. And these people, they were planted there to monitor bantu chaba ina sente nyingi kwa account ziflowing zitambula zitya. Abantu bano bamanyi security za mweze mwate kufuna sente, zemwateka kufuna sente. Museveni aina abantu abatambula buli bank okumonitoringa okumonitoringa loans ziri mu every bank okumanya ekyapa ono kyateka ekisaba sente meka enyumba eri worth sente meka ekyapa kiri sente meka etakali worth sente meka. Kati when you spend 2 months without paying, loan officer agenda kujja kuduka gambe mama endagano wajimenye ate amateeka n'obukwakulizo bimanyi kati tugenda kulanga ekintu kyo tukitunde. Kumbe bakitunda dda. Eri abajja kuinfomingako bwinfominzi nti ati wa breaching contract kati ekintu tugenda kitya kunga bakitunda dda. Goloza lwaki bw'osanga property esinga mu Kampala kati ennyumba ziriko bank sale. Nyini zoloza baya yagenda Saudi Arabia kuba kyeyo bwali mu Kampala. Kati mojja tegeera lwaki politics abakwatako mulino mwenyigiramu n'okujjako Museveni kubanga waba twala temumanyiwo. By the way, nze nganza omuntu njala bagamba ekigambo kimu. Ekiri atabala kikira nasigadde waka. Ekiri atabala kikira nasigadde waka. Bananyini masomero ekiri atabala kikira namwe bananyini masomero. Ekirya abayina zi hotel restaurant kikiri naffa bali abagenda ku kyeyo. Mfundikidde omutegedde bulungi nnyo. Kati kano ke kasembayo era security alert. Bamama bakojja basenga abali mu America, Canada, Bungereza ne Europe mbatumiddeko mu kibale komo bijebale ko mutusaka engalo. Njala twala mu kusomba tegeeza nti buli conference gye mugenda mu oba seminar ngetegekeddwa abantu ba NRM ne mugendayo. Bambi bwemuvaayo bwemutuuka mu maka gammwe mulekenga muwandike uluza mu muzi w'abantu mu Kampala oba bali mu America oba bali mu Bungereza oba bali bagambe nti munnange ebintu byange mbikusikidde kubanga ngenda kufa. Nkiddamu 99% seminars, dinners, functioning as zikolebwa basajja ba state agents bemumanyi wadde zonna. Main pictures of a reason as to why those functions are organized is to eliminate Ugandans by using poison. Era buli agenda simanyi mayiga ategese ekyegulo mu Bungereza genda olye no problem. Simba ategese Buganda no problem, go and enjoy. Ba ategese simanyi no problem, go and enjoy. Simanyi tulina wano community ya fatu ndo butunda no problem, enjoy that passion fruit. You'll fruit yourself. Simanyi no community simanyi afumbe, go and eat that food. But the moment after eating that food, immediately after returning back to your home, write your will, no problem. Kino kibagamba. Ask yourself why some individuals in diaspora bamusanga afiride mbuliri. Gundi yafudde. Kubanga temwagala kutegera mba buli function yonna ekolebwa mu diaspora. Oba eri Bungereza simanyi Buganda dina simanyi kino ekyagulo kyani simanyi Katikkiro ategese because you don't know. Mayiga is Museveni. Mpuga is Museveni. Abedi Wanika is Museveni. Yuna is Museveni. Simanyi Kasasiro Buganda kumusimu Buganda kubiri Buganda kusatu simanyi Kasasiro. Byonna mugende muliye. I'm here, I will witness. Mujja kubaluka ng'embaata eziva ku maggi ezimambira mujja kuwaluka. You went the USA alone to look for money. Concentrate on that problem which took you in the USA. Wagenda Canada kola the same, mugenda muzunga sime Buganda bumu. Muli mu Bungereza mwagenda kunoonya ssente ate twambadde amakooti twambadde amagando tugenda sime ku kyagulo kya Mayiga. Mayiga is a street mafia. Ali mukutta abasajja Abaganda amalawo abebika. Ali mukutta buli musajja n'amanyi n'amalawo. Nabo bali mu diaspora kabaka bali yesiga. Mwenna abafu musime tugenda simayi ku kyagulo kya simayi dina Buganda dina mugende bajja kubatta. Abaziteeka abasajja ba Museveni bate mbabe wona basajja ba Museveni.
embuli etafa yonna mugende mulya ne buli akoma ogende omala okuwandika ewiriyo ajja kutongoza asimayo akatabo kekyusiza ekimumba ate kikuba sama ate mpulira windows zewujjanga fani teweddemu amasanyalaze ate mpulira sikyewulya bulungi ate ngenda ku sajjale simayo olubuto olubadde lukisimanyi biki ate nkuba empi wesina kubira mpi ate mperuuse nnyo mpulira amaanyi ganzigwamu simayo biki bagenda kubatta babamale okubanga mission ya ESO, External Security Organization, external. That means ESO is operating outside of Uganda, mainly targeting Museveni's critique. Techitandisire chatandika since 1986. Museveni has been deploying his agents in diaspora since 1986 up to date. Who are they? Do you know them? ESO ekolanga CIA America, ekolanga M6 eya Bungereza, ekolanga Mossad n'ebitongole ebirala. Biri ebitudde namunze n'okubanga mukazi otomenga wa ESO. Ngatomanyi negulega ngalabi ngena buganda mu my guys yategese. Since 1986 ESO has been executing Museveni's targets in diaspora. Do you know his agents? Mubeera nabo nga tobamanyi. People they eat, they live, they stay in good life, tebakola. Tebava Kampala, abalabaga tebagenda tambula basigala. They move from siku nsiku. Nubizo natakola. Kumbe temumanyi. Kale nga Biblia bwegamba nti besimye bakkiriza nga tebalina kibalabyeko nange bwentyo mbagambye video ewedde mukama bankumire tusinkane ku Lwokutaano saa 2 ez'akawungeezi mukama bankumire wabula wala muoneka abatwale video ewedde.